ne bwoba okutte amasimu ameka ebiseera ebisinga ne bwoba okutte amasimu ameka akazibeere engatto ne bwoba oyambadde meka ebiseera ebisinga bw'ogenda maaso n'okuba nti ogula essimu empya otandika okujaagala ennyo ekigenze ewala ne bwoba oguze kagatto kapya otandika okuba ng'eri ne bwoba obadde ogiguze ng'emaze omwezi gumu ate okyagenda maaso nakubanga ogirabanga ekikulu wabula n'engatto empya gy'oba ogenze maaso n'okuba ng'ofuna gy'otandika okugenda maaso n'okuyooyoota ate era mu mbeera y'emu n'okulaga essanyu ery'ekika ekyawaggulu nabwe ekiteeyo y'embeera egenze maaso n'okuba ng'eyolekera mwana mulenzi Yozefu Mayanja ennaku ze tugenze maaso n'okuba nga tuyitamu amweno wiiki gye tutandise ogenda maaso n'okuba nga tukuba empembawemba ate era mu kaseera keekamu n'okuba nga tuzingazingako amwana mulenzi Yozefu Mayanja oba goyinza okugenda maaso n'okuba ng'oyita Dr. Jeze Chameleon ennaku zino ali bulala ennaku zino omwana mulenzi ali burara nnyo yes of course yoyo kogenda maaso n'okulengera mu kifaananyi abwe yagenze maaso n'okuba nga yeekubisiza ekifaananyi ate n'alaga essanyu ly'amaanyi nnyo ku maka ge amapya ennyumba ye gye yagenze maaso n'okuba nga emalirizibwa abandi bagamba nti obukadde 2 n'omusoke bwe bwagenze maaso n'okuba nga buwemmentebwa oba ogwagenze maaso n'okuba nga bukunkumuka ng'agenda maaso n'okuba nti amaliriza amaka ge amakulu ge yagenze maaso n'okuba nga kati wagenda maaso n'okuba nga yeeyagalira n'essekweyagala yenna infact weekend mwe yagenda maaso n'okuba nga akolera post eyalegenda maaso n'okuba nti eraga essanyu ery'ekika ekyawaggulu wabula nga yalimu ebigambo ebigenda maaso okuba nga bitendereza omutonzi. Praise be to God whose love knows no bounds. Antino ekitiibwa kigende maaso n'okuba nga kidda eri Katonda oba amatendo gadde eri Katonda alina omukwano ogutaliiko kkomo, whose grace and mercy forever resounds. Nti ekisa kye n'eddembe lye bigenda maaso n'okuba nti ekiseera kyonna bivuga through all our faults, our sins and our shame, okuyita mu nsobi zaffe, ebibi byaffe wamu n'okuswala kwaffe. God's love for us remains the same. Okwagala kwa Katonda kusigala kwe kumu. Let his will be done. Leka okusalawo kwe kugende maaso n'okubeera nga kukolebwa oba okusuubirwa kwe gye tuli kugende maaso n'okuba nga kukolebwa. Pray and never stop praying. God will always be in control. Nti saba ate tolekera okusaba awo n'okwagala kwe kujja kusigala nga kuli mu mbeera nagatako obako bwadde bugamba nti nno legend. So ye mwana mulenzi oyo essanyu limubire era akyagenda maaso n'okuba nga ajaganya olw'amaka ge amapya. Ojja kujjukira nti mwana mulenzi ne gye buvuddeko still naye yeegase ku ttiimu eyo egenda maaso n'okuba nga etumbula ebyobulamuzi bwa Uganda. So ambassador side eyo kwega bingi nnyo ebikyagenda maaso n'okuba nti nno bisanyusa mu bulamu bwe mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon. Eddoboozi eri emabega omuzindalo sidala aba CD omusunsuzi YouTube channel kwoli sindala yeno yennyini eyagaliwo omukwano gwange. Thank you so much. Thank you a lot.